tere mu bibuuzo ndowooza ne mukadde waffe Sheikh Abbas tubeere nga twanukula ebibuuzo. Mukadde waffe atwegasseeko mu pulogulaamu eno olunaku olwaleero tulina mukadde waffe nga bulijjo Sheikh Abbas Zubair Ssenkuba. Mu kaseera kano tujja kubeera nga tugenda butereevu mu bibuuzo nate abeere nga ayanukula ebibuuzo bye mwabuuzizza okubya ddala bwe twatandikidde group ezagguddwawo okubeera nga mubuuza ebibuuzo byammwe ku Rawda Islam Media. Nja kusaba mukadde waffe producer biba nga biteredde byogeza kutereeza tubeere nga tugenda mu maaso ne programu yaffe eno ey'ebibuuzo olunaku luno olwaleero insha Allahu taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nze ali mu studio za Rawda nze Shafiq Mayiga ne muganda wange Kumani Saidi eri ya kamera wamu ne Sheikh waffe Sheikh Abbas Zubair Ssenkuba bagenda okubeera nga ayanukula ebibuuzo byaffe biidhinillahi tabaraka wa taala. Nja kusaba Sheikh atubuuzeeko nate tweyongere mu pulogulaamu yaffe ey'ebibuuzo. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abatuuliriza mwenna abawuliriza ba Rawda Islam Media bakubagiza olw'okufiirwa abantu baffe abakungu abakulu mu ggwanga. Tusaba Allah tabaraka wa taala abasonyiwe ebyabayitako Sheikh Nuh Muzaata Allah yamujjuludde olunaku olwajjo n'aziikibwa wali ekigoogwa. Nakati tugenda kuziika muganda waffe Siraaji Haji Siraaji yali ekyemwe Namagabi bamukazaako lya Haji Savimbi naye Allah yamujjuludde tugenda muziika Makulungu wali Butambala. Tusaba Allah tabaraka wa taala abasonyiwe abaddiremu omuntu abeerako ne byakola ng'omuntu. Tusaba Allah abasonyiwe insha Allahu taala. Programu engeri gyeri ya bubuuzo tutambule tutandike butandisi. Barakallahu fikum. Sheikh onagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza nti omuntu singa agamba nti jazakallahu khairan omuddamu otya? Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man sanaa lakum ma'rufa yenna akkolera akalungi fakafi'uhu beerayo nekyomukola ki kyomuwaayo. Amakulu muweeyooko alaawa omusajja bw'ajja wano n'atukolera akalungi beereko nekyomukola. Agamba nti fa in lam tajidu ma tukafi'uhu bihi bwe mutafuna ke muwaayo faqulu jazakallahu khaira mugambe ekigambo ekyo jazakallahu khaira oba fad'u musabiri. Kyetufuna mu hadithi eyo nti jazakallahu khaira ebeera dduwa. Edduwa twanukula nti amiina. Ikasoli agga nti jazakallahu khaira aba akusabidde ki dduwa kuba mu hadithi kyajja nti fad'u makulu mugaa jazakallahu khairan Allah akusasule buki bulungi. Gwe ngoddamu nti amiin ya rabbi nti Allah akkiriza nze ndaba kyekyali badde ekituufu okola ekyo. Wabula waliwo abagamba nti sobola okugamba nti fiikum jazakallah tawoga nti barakallahu fiikum oli namuga nti fiikum barakallah. Akati obaga tuga nti fiikum jazakallah abaga tuga nti wa iyyak naye ekituufu kiri nti ebeera dduwa gweddamu nti amiin amiin. Barakallahu fi. Barakallahu fikum Sheikh. Ekibuuzo ekyokubiri ono abuuza nti obeera nga ofunye omusajja mukyala abuuza nti obeera nga ofunye omusajja n'omuzaalamu omwana nga tannaba kuwoowa nga ffenna tuli basiraamu nga mukyala n'omusajja n'omwami bonna basiraamu ne bazaala omwana aga nti omwana oyo abeera waakibi kiri kitya Sheikh? Omwana gwe bazaalidde wabweru w'amateeka nga tebabagasse mu mateeka omwana oyo abeera wa bwenzi abeera waladu zina. Ndowooza kyekibi kyabadde ayogerako. Abeera waladu zina mwana waki wa bwenzi era omwana oyo abeera wa mukyala tabeera wa muki wa musajja takkirizibwa kubeera nga amusikira. Wabula abawalimu baffe bagamba nti yulhaqu birrajuli tusobola okumuteeka ku musajja ono bwe tuba nga tutegedde nti ddala yekitaawe okumulabirira ebikwatagana okumulabirira
omusajja ono teweyambulanga nti sijja mulabye wabula tabeera mwanawo abeera mwana wa muki wa mukyala wallahu taala alam. Sheikh barakallahu fikum onagamba nti amazzi abuuza agamba nti amazzi ag'omusajja ga mirundi emeka agamba nti agamukakatibwako okubeera nga n'abagusu. Omusajja avaamu amazzi mangi agamba nti era ng'awula ntya avaamu amazzi mangi ga miteeko mingi avaamu albawulu omusulo n'avaamu alwadi agamazzi agavaayo ng'omusulo guweddeyo ne wabeerawo almadhiyu amazzi aga shahwa ne wabeerawo almaniyu spam ducts bagaita maniyi. Kakati amazzi ago omuntu gavaamu gonna tetunaaba amazzi ge tunaaba gabeera mazzi ge bayita aga almaniyu amazzi agazaala nga tegeera ntya amazzi ago bwe gava ku muntu awulira nga anyumirwa nga gavaamu kikisookera ddala agawulira era agawulira nga anyumirwa nga agakola ki gamuvaamu. Ekyokubiri we gamala okumuvaamu amazzi ago awulira nga anafuye amaanyi gali gabadde ayina ag'ekisajja gamukola ki gamuggwamu abasinga obungi ye ada yaabwe si kyangu muntu kumuvaamu mazzi ago n'asigaza maanyi gali ag'obutonde kiba kitegeeza nti wogawulira nti geganvuddemu ago we gakuvaamu tteeka olina okubeera nga onaaba. Nabbi waffe alayhi salatu wassalamu yaga nti innama alma min alma okunaaba tumala kulaba ku mazzi ago kyali ategeeza. Amma amazzi agasigadde almadhiyu onaaba private parts n'ofuna wuzunga ey'essola wabula olugoye we gagenze go galina gisi go gabeera makyafu tulina okulunaaza netulukunyaawo. Amazzi albawulu omusulo bukyafu era bwe gakuvaamu ofuna wuzunga ey'essola. Amazzi ge bayita alwadi abawali mbeegatta nti makyafu era we gagenze tulina okwozaawo wabula abawali mbakyegattako nga balaba nti gonna makyafu tulina okubeera nga tufuna wuzu nga gakuvuddemu wallahu taala alam. Sheikh onabuuza agamba nti okunaaba kwa gusulu era okutuufu kwe kuliwa kubanga ensomesa za njawulo waliwo agamba nti okunaaba kwa gusulu okutuufu kwe kuliwa ensomesa z'okunaaba gusulu nyingi ofundikira tubitegedde. Nzijukira bulungi nga twannyonnyola ensonga eya gusulu netugiteeka tujja kusaba bamukubira akantu ako bakazzeewo insha allahu taala naye nga nzijukira bulungi nga twannyonnyola mu kyo nti abawalimu bonna bafukaha balaba nti oli bwaleeta n'enniya ey'okunaaba ne bwagenda ne yeeyira amazzi obuzzi okuva waggulu paka wansi yujiza tumubalanga anaabye kasaabeera ekyo naye nga n'enniya eya gusulu oba ogenda mu nnyanja ne yennyikamu ekyo kigambo kyabamu ku bafukaha nga balaba nti afuna empeera ye ey'okunaaba singa abeera n'enniya. Amma singa omuntu oyo anaaba enaaba nabbi gye yanaaba khaira alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam twaginnyonnyola muganda waffe mwannyinaffe bajja kukuteerako insha allahu taala kyemmanyi gye kali mu tterekero lyaffe erya Rawda Islam Media. Barakallahu fiik. Sheikh omuganda waffe Zubair abuuza agamba nti Sheikh abakyala okukyalira ensiko kikirizibwa mu busiraamu? Zubairi yayagala okutegeera okukyalira ensiko. Okukyalira ensiko tutegeezaamu abakyala okugenda gye bagenza ayinza okuba tagenze mu nsiko kuba kati biba byimprovinze n'agenda waalaze ayinza n'okubeera mu nnyumba ye waliwo eddagala lye bakozesa nga nnono yaffe ey'Abaganda oba culture yaffe basika ebitundu byabwe ebyekyama Abaganda bye bayita abalongo ne babeera nga babiwanvuya. Obutuufu ffe nga abasajja mu kitundu kino kitunyumira tukyagala era tetulina bujulizi bukigaana tewali bujulizi bukigaana nti Nabbi Muhammad yagaana wabula ekiri mu sunna kigambibwa nti omukyala atayirirwa ebitundu ebyo tukendeezaako bikendeeza wabula wekibanga kyekinyumira abasajja atugamba min babi awula okubeera nga kyetukola kubanga kikuuma obufumbo bwaffe era kibutwala mu maaso wallahu taala alam. Zubairi muganda yange asubye nti otangaddewo mu kibuuzo kyo
tekirina musango kubeera nga omukyala akyalira ensiko nga wakiyise. Sheikh onaga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam agamba nti abasomesa baffe abalungi nsaba wakitiibwa Allah abeere nga abasiima abawe ekisinga okubeera nga kirungi. Barakallahu fiikum oba kubeera nga osiima. Agamba nti Aisha ali Masaka Asiya ali Masaka mbuuza nti nawoweebwa omusajja nawoweebwa n'omwami wange naye nga siriiwo nga siri naye omwami ali Bweru ali Dubai ndi Uganda. Nga nti oluvannyuma nenninnya ntukola nteekateeka ne musangibwa e Dubai nembeerako naye akaseera nemala nenkomaweebwa e Uganda naye nasigala e Dubai. Agamba nti wayitawo akaseera katono ne tufunamu embeera ne mubuuza nti owaayi ddala okyanjagala oba wankoowa namugamba nti buli omu abeere fuli eri munne. Agamba nti era ne wayitawo akaseera ye akyali Dubai nze ndi Uganda nenfuna saatula teyatula idda naye agamba nti okusinza oli we yayogera oba ndabanga wano waliwo oba muli ku lusegere agamba nti nenfuna omwami era ye nakola ki nampoowa neŋŋenda naye nembeera nga omwami oyo kyenakola kyali kituufu kubanga agamba nti oli saamuzaalamu mwana ye ono ye muzaddemu n'omwana. Kakati ekigambo kyayogera mu kusooka yakolamu ensobi obutatuula idda kubanga bwe muba mwawukanye kubanga oli kyeyayogera kyekimu ku alfaazu za talaka talaka erina alfaazu zaayo. Omuntu okugamba munne nti anti hurra oli free gy'oli eyo lafdhu min alfaazi at-talaq yemu ku alfaazu za talaka zetukozesa. Oli ogamba nti alhika ahlak genda osinkana abeewammwe abamu kuba wali balaba nti lafdhu min alfaazi at-talaq tugikozesa enjogera eyo mu kuta abakyala wabula bw'omala okukifuna ekyo ekiri mu mateeka kukola ki kutuula idda wa illa oyinza okwesanga ng'oyingidde mu nsobi ki nyingi. Tugamba kimwe nnyinaffe nti kola tawba wa Allah olw'obutatuula idda akole tawba. Ekyokubiri oli bw'abanga ddala yali akimiininga nga kyekyo talaka tuga nti yaqa. Abawali bagamba nti talaka okubeerawo mu mbeera efaanana bwetyo eri talaka bid'iya ya bid'a tuba tugitadde mu nta etali ya sunna. Wa talaka za miteeka ebiri tulina at-talaqu al-bid'iyya was-sunniyya. Tulina talaq eya bid'a n'eya sunna. Kati oba ozudde ekituufu kiri nti omuntu bw'aba atuula Allah yatuyigiriza n'aga nti at-talaqu marrataani fa imsaaku bima'ruufi aw tasrihun bi ihsaan. Talaka omuntu agamba nti nkutadde n'atuula idda bweggwako entukula 3 oba emyezi 3 oba ogenda mu nsonga emirundi emeka 3 n'akomawo n'amuga nti bw'akomawo bw'abanga tamuzizza waddembe okufumbirwa omuntu omulala oba ono n'amuwowa empoowa mpya n'amahari mapya munaddamu n'amuta nti nkutadde bw'amuta ogwokubiri atuula entuula era 3 waddembe okuddayo n'awoowebwa omuntu omulala oba ono n'amuwoowa oluwoowa lupya wabanga amuzizza nabwe kityo n'amuga nti nkutadde ogwokusatu ogwo kyekyo Allah kyaga nti fa imsaaku bima'ruufi bw'amuta ennaku ne ziggwayo baawukane mu bulungi au tasrihun bi ihsan. Fa imsaaku amuzze mu bulungi au tasrihun bi ihsan. Kasita amuta ogwokusatu addamu muddira okuggyako ng'amaze okufumbirwayo omuntu omuki mulala. Allah akirambika bulungi mu Bakara aga nti fa in talaqaha bw'amuta fala tahillu lahu min ba'di abatakakkirizibwa kuddayo kumufumbirwa omusajja ono hatta tankiha zawjan ghayra okutuusa ng'afunyeyo omusajja omulala n'amukola ki n'amuwasa. Fa in talaqaha bw'abanga amutadde oyo gy'afumbiddwa talaka entuufu etali ya kiwaani n'abantu bwe bagamba olwaleero yagamba nti fala junaha alayhima an yatarajaa tebalina buzibu kuddingana in dhanna an yuqiima hudud Allah babanga bamanyi bajja kuyimirizaawo amateeka g'eddiini. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum mwinaffe Asiya obwe Masaka tukubaza okubeera nga ofolowinga ekibuzo bwekyo kitambudde Sheikh bwatyo bwasobodde okubeera nga akwanukula. Sheikh ono abuuza agamba nti Sheikh mbuuza singa omusajja mushiriku naye yatuwa abaana be basiramuke
era n'abaana basiramu kandi tubeera nabo. Omusajja oyo agula ekintu kyonna asobola okugula ekintu kyonna n'akireeta ku masijidi era tukikwata nga tukyetaaga tuse tulina emizina tugyetaaga agamba nti tukikwata oba tukireka. Omushiriku bw'asaddaaka saddaaka ye yonna ateyina buzibu tugitwala, wabula tebatuzimbira mizikiti. Allah agamba nti ma kana limushirikina ya'muru masajid Allah, abashiriku tebagwanidde kubeera nga ate be balabirira emizikiti gyaffe kugizimba. Yalina okusaka akalangi. Tebatulabirira mizikiti. Allah yagamba imaratul masjid muyingiramu ebintu bingi illa al-ulama, mulimu okugizimba, mulimu okukola ki, naye singa Allah agera ne tubeera nga yaguzimbye weeguli tetugusaliramu, awali baga tugusaliramu. Bwagera nti gwegwo nga tetulina alternative weeguli tugukola ki, tugusaliramu. Wallahu ta'ala alam. Naye tetukkirizibwa kugenda kugamba bakaafu batukole ki, batuzimbire emizikiti gyaffe. Naam. Anna ebintu by'okuzimba emizikiti ebiseeka oba olina kyoyogedde nti bw'aba nga ate yaguzimba nga weeguli tugusaaliremu ate nga takkirizibwa kubeera ng'azimba. Takkirizibwa. Singa tuba nga tulina embeera ffe gisobola okubeera nga tuyitamu okubeera nga twezimbira kyekiri awula era kyekirungi. Barakallahu fiikum. Sheikh ono abuuza agamba nti singa mbadde nkola mulimu gwa security kuva ku makya paka kiro eswala nzikirizibwa okuzigatta oba agamba nti eswala ezo ez'emisana agamba nti eswala z'emisana teziyingira mu swala za kiro. Sheikh akikola atya, akisaala atya ezo? Ekituufu kiri nti obusiraamu bwatugaana okusaala eswala mu biseera bitali byaki, naddala nga tulina itmi'inaani, nga tuli mu biseera bya ntalo, tetuli mu ngendo. Allah agamba nti fa idha tuma'nantum, bwe mufuna obutebenkevu fa aqimu ssala, muyimirizeewo ki, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Essola Allah yagiwandiika ku bakkiriza ng'eyina obudde bwayo buki, omanyikiddwa. Kati tokkirizibwa kusaala sola mu budde butali bwayo. Tukugamba muganda waffe atalina budde busaala, saba Allah akutaasa omulimu ogwo gutakuwa freedom kusinza Allah nga bw'okoze ki. Allah ardullahi wasi'a, bw'olaba ewalala ne bw'oba ofunayo ekitono naye ng'otebenkera kusinza Allah, genda okolaawo. Oba si kyabamu ffe tweryazaamaanya ng'osobola okutuukirira mukama wo n'omugamba ndi musiraamu, nange wanfuna ndi musiraamu, nina osinzaani Allah. Mutuukirire muga nti njagala kusinza Katonda wange. Bwakuwa chance muga nti njagala eddakiika ezezi 5 ku dhuhuri 5 ku asiri 5 khalas bwe budde bwamalayo. Sinza Allah wo gy'olaga omanyiyo muganda waffe. Basheekhe baffe baba bakutte ekkubo naye si lyangu. Bannange kabbuli si nnyangu, wallahi kabbuli si nnyangu. Omuntu alina okubeera nga agizimba na mirimu na kusaala. Ate awwalu ma yuhasabu bihi al-abd amama rabbihi yawma al-qiyama as-sala. Allah kyagenda okutandikirako okutubala kuki, kusaala. Bw'eribanga esangiddwa essola nga nzijuvu, mirimu gijja kuba mijjuvu. Bw'erisangibwa nga essola nkendeevu, gyonna gigenda kukendera. Saba Allah ajjuze essola yaffe ya rabbi, musinkane nga mirimu gyaffe mijjuvu. So muganda waffe tukugamba nti weebereremu nga bagamba olwaleero. Nze mmanyi okwebereramu okulungi ye muntu okwebereramu ku nsonga za akhira. Kuba edduniya bulamu bwakiyita mu lujja, ate eby'edduniya byebasinga okwebereramu. Subhanallah. Allah agamba mu Qur'ani bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, muto musanga nga eby'edduniya yeebereramu nnyo nga byakulembeza. Yes, Allah agamba wal akhiratu khairu wa abqa, enkomerero etandikira ku kabbuli awo. Kuba nabbi yagamba nti alqabru awwalu manzila min manazili al-akhirah, ekifo ekisooka mu bifo by'enkomerero. Kati Allah agamba nti ekifo ekisinga okubeera ekirungi ky'okwebereramu nnyo ye kabbuli. Wal akhiratu khairun laka min al-ula,
enkomerero yesinga edduniya. So weberere muganda waffe kuba kabuliyo essala yo nabbi yagamba nti ala yanzuru almusalli hina yusalli innama yusalli li nafsihi talaba asala bwoba osala byosala bibyo. kale barakallahu fiki wa jazakallahu khair. Afikum barakallah. Olagamati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Onabuuza akola atya nga omukyala omusiraamu alina ensonga emusobedde. Agamba nti mu mbeera eno nti yeegomba omusajja naye nga tasobola kubeera nga amugamba naye omusajja oyo nga si mufumbo naye yamwegombye. Ye ng'omukyala omusiraamu akola atya? Asobola okukozesa enkola zino wammanga. Kisookera ddala asobola okugendawo ng'oli omukyala yejje eri nabbi sallallahu alaihi wasallam navuga nti mubaka mutuufu nkufunyeemu obwetaavu. Asobola okukozesa ekyo bw'awulira nga takisobole asobola okutuma gw'atumi n'amugamba nti agendere mu kifaananyi ekigamba nti nina muwala wange mbadde njagala mukuwe. Oba okiraba bw'alaba nga kiyinza okubeera nga nakyo kizitowa asobola okutuma omulala ng'amugamba nti gundi oli abadde akulinamu obwetaavu. Kyagambibwa nti ne Khadija naye bw'atyo bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ogatta esswala tumugambye nti bw'abanga ayina asobola okugenda ewa mukama we amugambe. Tumugamba bw'aba takoze ekyo anoonye ekifo ekirala. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kumuggulirawo. Ardullahi wasi'a. Obuzibu obuli ku musiraamu oyo nti owekitiibwa Allah aga nti inna alladhina tawaffatuhumul malaika, abo bonna malayika bezijjulula okuva mu nsi muno. Tumugamba nti azigatte nga eryaza amaanyi. Allah aga nti zalimi anfusihim, nga bali mu kweryaza amaanyi. Qalu fima kuntum, malayika zikubuuza obadde luddawa? Aga nti qalu kunna mustad'afina fil ardi, baga nti tubadde mu nsi nga tuli banafu tetulina wakukola walala. Allah aga nti alam takun ardullahi wasi'a, ensi ya Allah singazi tebadde ngazi fatuhajiru fiha, nonoonye emirimu emirala walala. Genda onoonye omulimu omulala Allah ajja kukuteeramu omukisa insha Allah. Naye sooka omala okukuyegaani mukama wo, togumiikiriza mu kujeemera Allah tabaraka wa taala kuba gye tulaga naawe omanyiyo. Naam, mwannyinaffe tumugambye atwale obuvunaanyizibwa bwonna okulaba nti atuukirira omuntu yenna abeere ng'agaba muwala we mu mbeera eyo gyekiri. Barakallahu fikum. Sharifa from Saudi Arabia abuuza singa abadde ne wudhu ye ng'ali mu kusoma Quran naye n'afuna ekyetaago n'agenda emmanju n'afuyisa naye n'akomawo ne yeerongoosa bulungi nga kibuzo kino agamba nti n'akomawo ne yeerongoosa bulungi nga teyeekutte ku bitundu byakyama, ku bifo bye ebyakyama. Era asobola okuddamu okusoma Qur'ani, nga tafunye wudhu. Asobola okugisoma ate ng'agenze kufuyisa. Aya egamba nti la yamassuhu illa almutahharun. Eyo aya yali egiraawo, yali tegamba abo. Yali egamba mutahharun, yali ategeezaamu bamalayika abalongoofu. Dhamiri yali edda ku lawhi lmahfudh inda kathirin min ahli lilmi, si Qur'an. Innahu la Qur'anun karim, eno Qur'ani ya kitiibwa fi kitabin maknuni. Eina gye yava okuginokolawo bagisse seeno fi kitabin maknun. Allah yaginokola agijja ku lawhi lmahfudh, nga lawhi lmahfudh eyo la yamassuhu, kitabu lmaknun la yamassuhu illa almutahharun, teryakkirizibwa gikwatako eri kujjako bamalayika baki abatukuvu. Ye takitegeeza kino.
Qur'an ekkirizibwa okusomebwa omuntu wabanga talina wuzu, ekkirizibwa ogisoma. talina wuzu. Eddiini yaffe Allah bw'atyo bwe yagigonza. Ekkirizibwa ogisoma. Umar radiyallahu ta'ala anhu yalabwako ng'avudde manju najja ng'asoma Qur'an. Baseerabidde bwe kitabo kyajja mu Sunan Abi Daawud. Yalabwako baakikola abalala. So waliwo hadithi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam kigambibwa nti yagaana okwanukula salaamu nga talina wuzu. Yali Nabbi waffe alayhi salatu wassalam n'agamba nti sibadde muki naye almuslimu la yanjis. Nabbi ate yamala n'atugamba nti almu'minu la yanjis, omukkiriza takola ki, tafuuka nagisi. Abu Huraira yajja ayina janaba si ono atalina bubeezi wuzu naye janaba. Kati asinkana Nabbi amusala tayagala musinkana nga talina wuzu alina janaba. Nabugati munnange nkulabye onsala nga ate mbaddeko ne byenjagala okukola ki kugamba. Kyava amugamba nti munnange mbaddeku ne janaba. Biraga nti subhanallah almu'minu la yanjis. Allah yawukana omukkiriza takola ki, tafuuka nagisi. So mukkiriza okkirizibwa okusoma Qur'an ebbanga lyonna. Teri nsonga ekugaana, tewali bujulizi buli sarihin nga butuufu nga buziyiza omukkiriza okusoma Qur'an olw'okuba alina ki, talina wuzu, tebuliwo. Wabula ekiri awula kusoma Qur'an ng'olina ki, ng'olina wuzu, kyekisinga obulungi. Wabitabo bya Allah tulina okubiwa, bigambo bya Allah tulina okubiwa ekitiibwa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Sheikh. Ono era Sharifa addamu abuuza agamba Sheikh, embuuza omuntu singa abanga asoma Qur'an onokulaba nga avundamye, ddala asoma Qur'an ate n'avundama, ovundama olwo baluyita batya? Baluyita sujudu tilawa. Sajidata tilawa omuntu bw'atuuka wali aya ez'okuvunama. Katuleete ekyangungu. Allah agamba mu Qur'an kalla la tuti'uhu wasjude waqtaribe. Awo tuvunama, awo tuvunnamirawo. Suratu Inshiqaq namwo mulimu aya wa idha quri'a alayhimul Qur'anu la yasjudun. Qur'ani bwe basomera tebakola ki, nawo tuvunnamirawo. Ovunnama sujudu tilawa ebeeremu. Oli ne bw'aba talina wuzu nga badde agubirira, amateeka gagamba talina buzibu kuvunnama. Awo nyinyi tuvunnama sekaga twogerewo bigambo kyabo, twogererawo ebigambo bya sujudi bya wansi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subuhu qudusu rabbul malaikati war ruh. Tusomerawo subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ebigambo tusomera wansi byonna zikaaliza wansi gwe kulondawo. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا نازي كاريزا وانسي وسبب زيكوزيسا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. نشاهد روضة إسلام ميديا في المكان في الشيخ عباس قدام بيوزو بيموي بيمابوزا روضة جروب في واتساب. الشيخ ونموين في سيدة نمتبي from Dubai abuuza nti omuzadde akkirizibwa okuzaala ku mwana nga mu mbeera okufunira olubuto ewaka, nga mu mbeera okufunira olubuto ewaka n'emisango emirala. La omwana tetumuzaalukuka mu mateeka g'eddiini okuggyako ng'avudde mu busiraamu. Obujulizi bwe buli obulaga nti omwana bw'ava mu ddiini aba takyali mwana wo, kuwakanya Allah. Kyoboolaba Nuhu alayhi salatu wassalamu bw'amala okugamba Allah n'avuga nti rabbi inna bini min ahli. Allah, omwana wange ali mu bantu bange. Oli yali ajeemye. Wa inna wa'daka alhaq, endagaano yo Allah y'amazima. Allah amuga nti ya Nuhu innahu laysa min ahlik, si mwana wo. Allah n'amugoba bweyezaalira. Allah amugjeeko. Innahu amalun ghayru salih, si mulimu mulungi ogwo. Kaafu. Nabbi yagamba la yarithu almu'minu kafira, omukkiriza tasikira muki, kaafu. Wala kafiru mu'mina, la yarithu almuslimu kafira wala kafiru
mu'mina muslima musiramu tasikira mukafu kama qala alayhi salatu wassalam ayano mukafiri tasikira musiramu ana mukafu tasikira musiramu kitegeeza nti ikhtilafu ddini okwawukana kw'eddiini kireetera omuntu okubanga akakwate kayinza okugenda wabula oluganda olwa nasabi luyinza okusigalawo oluganda olw'omusaayi luyinza okukola ki aga nti mwana wa gundi naye mu busiraamu ekisobola okubeera nga kiremesa omuntu okusikira omwana we takyali mwana we mu mateeka kuva mu ddiini waliwo n'ebirala ng'okutta naye kino tukitunuulidde nnyo olw'ensonga kyekibadde mu kibuuzo wallahu taala alam. Muganda waffe Abdul Samadu from Kamuli eri mu Busoga asaba kumusomesaako ku kikwatagana zakatul maali ne we bagiwa. Zakatul maali tujja kukiyita mu bufunze ye zaka eweebwa mutemwa Allah yagufuula gwa tteeka nga guva mu maali emanyikiddwa era ne mu bantu abamanyikiddwa. Omutemwa guva mu baani mu bagagga. Nabbi yagamba nti yali atuma Ali namugamba nti fa inhum ataauka fi dhalika bakugondera mu kisalafa akhbiruhum bagambe inna Allaha iftarada alayhim zakata amwalihim Allah balaliseeko kuwaki zaka mu maali yagan tukhraju min aghniyaihim eva mu bantu bali special bagagga wa turaddu ila fuqaraihim eddambaki bantu abali special above azaka eva mu bintu bino wammanga tuyina zaka ey'ebisolo baziyita bahimatul an'am ngamiya ente embuzi oba endiga ezivaamu zaka engabi tezivaamu zaka embogo tezivaamu zaka kujjako ng'ozikuŋŋaanyiza bungi n'ojjamu ssente bw'oweza ssente ezizo ezivaamu zaka n'olyoka ojjamu zaka ya naqdaini empewo temuvaamu embaata temuvaamu n'enkoko n'obuumi temuvaamu bahimatul an'am oba n'embaata mutwalo omala kuzitunda bwe ziwera ssente ne kuyitako ebbanga ku ssente zino ng'owa zakatu naqdaini zaka yaki akati ebirala ebivaamu zaka tuyina zakatu annaqdaini naqdaini tutegeeza adhahabu walfidda zaabu nani nefeeza wezidda mugundi wano tujjamu zaka y'ensimbi zino enkalu ensimbi ezaffe shillings zivaamu era zirina omuteeko gwazo nti weziwera bweziti tujjamu zaka gyebayita nisab nabwe kityo ensimbi zebakola mu zaabu nazo zivaamu ki zaka ebirala byevaamu tuyina zakatu alhubub ey'ebirime eyo tugijjamu yauma alhasad oba yauma hasadi olunaku lw'amakungula tujjamu zaka olunaku lw'amakungula tugenda kiwakati kiro ziringa kiro 630 wemba seerabidde tujjamu kiro 600 tujjamu kiro 600 yeseka kukyo 600 lulambirira tujjamu kiro 600 naam subhanallah Allah yabigonza nga kitono nnyo Allah ngamia 5 nojjamu mbuzi engamia zineze bezi bogera ati ngamia ya bei terikako tegulikako ngamia 5 ojjamu embuzi embwedi subhanallah ente 30 subhanallah gonze emitima ya rabbi ente 30 n'otandika okujjamu ezaka katikamu embuzi 40 nojjamu emu embuzi 40 seka emiliyoni namba ey'essente n'emitwalo egigwamu nga 20 oba miliyoni namba tujjamu siringisa omutwalo 2.5 seke miliyoni evaamu zaka evaamu zaka nojjamu omutwalo bwabeera ne ssente ze nga ziweze nisaabu obutuufu abawalimu ebigambo ku zaka biyitirivu nnyo ku ene ya naqdaini ababalaba batannabagaggawala naye ekituufu kiri nti bwe otunuulira zaka ya fidda abaatuusiza nisaabu ebeweze kasaziyitako omwaka akadde kano wakati zibadde mu mitwalo nga 9 twali tubala ebiseera ebyo nga ziri mitwalo 9 zibinnya ne zigenda miliyoni 1 emitwalo nga 4 sinziira ku kulinnya kwa dola naye
tukwata mu mitwalo 2.5 tufo kibeera fair nnyo kitono nnyo miliyoni emu ne bagamba 2.5 nga gwe musolo gwogenda okuwa abaavu abanaku tolaba nga Allah yali fair omwaka mulamba kinkubidde ddala omwaka mulamba emitwalo 2.5 ku mwaka mulamba so yadde nga tugoberedde kawulu yebaga nti ono tannaba kugaggawala awa miliyoni ekituufu kiri nti emitwalo 2 si gye mingi naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagiwanga mu fidda ne zaabu tuyina zaka ya urudu tijara ebirime nabyo biva ebyobusuubuzi nabyo bivaamu ki bivaamu zaka tuyinza obutasobola kubirambulula mu kiseera kino wabula ategeere nti ebyo bivaamu ki zaka erina kumala kuwera mu ki erina kumala kuwera mu wendo netulyoka tugikola ki ate ng'eyiseeko hawulu okuggyako zaka y'ebirime eyo tuwa wetukungulira nagawamu zaka kilo 8 temuva zaka ekibuuzo kirala agende mu maaso banagamba nti yennyini oyo ya muganda waffe abuuzaga nti waliwo emizikiti egimu baleeta adhkari baada swala nga baatula mu lwatu naye ate waliwo emizikiti emirala gireeta mu kyama Sheikh Nabbi yasomesa ate ku mbeera eyo emizikiti egireeta zikaari mu lwatu eyo khata nsobi nabbi teyakikola alayhi salatu wassalam yayigiriza zikaali era baazimuyigako naye baazireetanga kyama kyetutegeeza n'ekyama tutegeezaamu nti oli taziwulira bo ziwulira wabula buli omu azireeta yekka sizaawamu sijajjama la tekyalabwako era basahaba bonna baleeta baga nti baawuliranga nabbi ng'agamba nti astaghfirullah 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 sahaba Abdullah ibn Abbas Muslim agamba nti twawulira okwawukana kwa nabbi okuva kwa nabbi mu ssala nga tukutegeera ku takbir Allahu akbar ekyowulira baganda baffe bakikola Ibn Uthaymin yakinyonnyola nnyo yaga nti omuntu akkirizibwa okugamba nti Allahu akbar oluvannyuma lw'essala kasita abeera imaamu kuba baawuliranga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba bali bakivunula takbirat tasbihati zino subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kwe bamuwuliranga alayhi salatu wassalam ati ekimu ku bibiri byombi biki tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe ekikyasinza okubeera ekirungi Sheikh awo nyinyi okubeera nga imaamu agaye nti Allah akbar swala ewedde okusola salaamu swala ewedde naffe ntukyogera nti Allah akbar bwabanga nabbi yakikola Allah atugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bakulembedde n'okusola kujjako nga nabbi agamba nti bino temubyogera byenjogedde sirinayo wemmanyi nga nabbi atugamba tetubyogera tumukoppako byonna barakallahu fikum Allah ibarik wanaabuuza nti bwe tuba mu swala bwe tuba ku sujuudu ebigere tubigatta oba nedda hadithi yajja nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti umirtu an asjuda ala 7 a'dha nalagira okuvunamira ku biyungu myeka 7 aljabhatu yefis wa ashara ila anfi naalaza paka ku nnyindo ye waliyadaini n'emikono emeka ebiri wa arrukbataini n'amavivi abiri wa atrafi alqadamaini n'obugere obubiri obukola ki bulina okubeera nga bwesimba abamu kuba walimu nga Albani saballahu musaasire yagamba nti teeka tulina bugatta olwa hadithi eyo naye tewali hadithi eri sarihi ng'eraga nti birina kukola ki kugattibwa so oli bw'aba agasse khayiri ebbanga lyamala nga bo buvunnami bwesimbi kyekisinga obubeera ekirungi bw'abanga tabugasse la baasa bihi sika kwa kulizo ekikulu kya byonna kubuvunamirako nga nabbi bwe yakola ki yagamba wallahu taala ono nashimu ku mukono abuuza omwana omujja na nnyina muwala nga omwana oyo muwala ne omwana akulidde ebukojja mulenzi baba bamwita mujjwa agamba nti naye nga bakuze tebamanyi kika kyabwe
nga bakulidde waffe singa taata wange afa abo waggulu bakkirizibwa okugabana ku maali ya taata baba we bali mubawaayo buwi tebatwala mutemwa nti gwa busika. Allah agamba mu Qur'ani wa idha hadara alqisma ulul qurba wal yatama wal masakin. Owekitiibwa Allah agamba nti singa bano babeerawo nga mugaba emaali y'obusika ab'eŋŋanda ya Rabiba omwana omujja na nnyina abeera wa luganda lumu wal yatama ne bamulekwa kati yaga nti farzuquhum minhu mukwateeyo ke mukwata mbaweeyo mweteeseteesaawo mubeera bakodo nnyo nammwe riziki weeri mugabana bano muwangadde nabo tunuulira ekisa ky'obusiraamu yaga nti farzuquhum minha mubaweeyo ke mbaweeyo ku riziki eyo naye tebalina mutemwa gumanyikiddwa nti bwemba temubawadde mufuna omusango la olwa insaniyo obuntu bw'obusiraamu Allah aga nti farzuquhum minhu mubaweeyo waqulu lahum qawlan ma'rufa. Yinza okubeera nga kyemubawa tekiriiwo naye mwogere bulungi gye bali inshallah tusuubira nammwe mujja kufunayo okwo mwogere ebigambo ebirungi so si batwaliriza ono si kitammwe mugende munonye ekitammwe la ono si bwe bazaala waqulu lahum qawlan ma'rufa mubagambe ebigambo ebiki ebirungi. Barakallahu fikum. Ono omumanyi naffe Firdaus ali Masaka agamba nti kibuzo kyange kikirizibwa seeka okugenda eri sheekhe yenna kunsabirako ku dduwa. Okusabira edduwa si kibi wabula weesabira edduwa gw'osinga okumanya ebizibu byo. Allah aga nti wa idha sa'alaka ibadi anni abaddu bakubuuza ku nze Allah fa inni qarib nze Allah ndi kuki kumpi ujibu da'wata da'i nyanukula edduwa ya buli muntu yenna asaba idha da'ani so si idha da'u lahu jawaba musabidi yaga nti idha da'ani ansabye genda weesabire Allah mwennyinaffe ngana waffe weesabire Allah wamukola ki atasobola tuukayo Allah yenyini atugamba nti bw'oba onsabye falyastajibu li naye bino bikole wammanga yanukula Allah waliyuminu bi kirizani Allah obukkiriza obwannamaddala obutaliimu shiriki bw'onaakikola ekyo owekitiibwa Allah ajja kuwa hidaya. Okwanukula Allah kwe kulwa sheikh kwanukula kwa Allah kitegeeza byagamba bikole oba oyanukudde sola ayagala okulengeranga essola weesaalibwa obeerawo. Barakallahu fikum. Ebibuuzo ekyamazima bikyali ddala bingi naye nga tugezaako okulaba nga tumalayo ebibuuzo by'abaganda baffe bye mwabuuzizza ku Rawda Islam Media. Sheikh ono muganda waffe Yusuf ali mukono aga nti sheikh singa bwensala eswala nga neerabidde nti nina wudhu agamba bwensala eswala nga neerabidde nti nina wudhu ate nga sirina tugeze ishai kati agamba nti kati ate nenzijukira enkeera ku magharibi nti nasadde ishai leero nebukeera ku makya nenzijukira nkeera ate ku magharibi nasadde ishai nga saafunye wuzu Sheikh eswala eyo ngikola nti agiddemu kaseera kennyini yawo nnyini talindikiza. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man nama ani salati au nasiyaha yenna yebakira essola au nasiyaha oba n'agyerabira mulimu n'okwerabira wuzu falyusalliha idha dhakaraha saaliraawo wennyini wajjukiridde ebibeera biseera nga biri manhiyu anhu ssala nga tukkirizibwa kusaaliramu asaali nena jukirira asali biseere asali nabbi yagamba falyusalliha idha dhakaraha asalira wajjukiridde eswala yagisalanga bw'erina okubeera nga bw'erina okubeera webeera nga yabaddemu olwatu gisaale nga lwatu musifa yaayo. Nabbi yagamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli sawa ziri 8 gisaale lwatu gisaale kyama nga nedde okusala dhuhuri sawa 8 za kiro subuhi sawa 8 za misana gisaale mu lwatu. Barakallahu fikum. Allah yabarik fi. Yusufu ono yewe Dubai muganda waffe Yusufu ali Dubai agamba nti diro ensala salatu duha era ngisala ntya era eyina laka mmeka kizo ntwakiddamu kemabega kaawo
naye nja kusaba obeere ng'omugondeza mbiikini. Salatu duha ye sala gye tusaala ng'enjuba yakavaayo ekigero kya ffumu. Bagituma salatul awwabin, sala y'abantu abaagala okuddukira ennyo eri Allah tabaraka wa taala. Batono nnyo abasaala mu kiseera ekyo. Nabbi yagamba nti salatul awwabina hiina tarmudu lfasila, sala y'abo abantu abaddukira ennyo eri Allah ebbanga lyabwe lyonna. Singa eŋŋamiya ento bagita fasila, yakava ku mabeere etandika okuwulira ebbugumu wansi nga tekyalinnya bulungi, ekyo kyeyagamba nti hiina tarmudu lfasila. Abawalimu bagamba nti salatu duha obudde bwayo ng'enjuba yakavaayo ekigero kya ffumu bwe tugitandikira, naye koma ng'enjuba etuuse wakati saawa nga 6 awo. So tukugamba nti ayagala okugisaala osobola okusaala raka 2, osobola okusaala 4, osobola okusaala raka 6, 8. Kigambibwa Nabbi waffe alayhi salatu wassalam yawmu fathi Makka yasaala raka 8, yasaala raka 8, bwe kityo bwe kigambibwa. So osobola okusaala ezo. Hadithi egamba nti asaala zino afuna kino, asaala zino afuna kino paka ku 12. Hadithi eyo la tasihu, si ntuufu, tugyekwatako, si ntuufu. Osobola okusaala 2, osobola okusaala tewaliyo rakaa zakomekebwako nti nabbi yakoma ku zino. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Sheikh ono agamba nti abuuza singa nsanga mu kkubo ebyokoola, mukubo mulimu ebyokoola, aga nti mulimu embugo, mulimu sente, mulimu bingi, aga nti mbikola ntya, nzijamu sente neekuwulitira negendera seetwalya. Bwe tusanga ebyokoola, tusanga ebintuntu ebifaanana bwe bityo, ekisinga obulungi butabitankuula, biyinza okubeera mu gasiya shayatin, abashiriku abamu babikolera mu gasiya waabwe. Kisinga obulungi kubireka, bireke byerese, bireke ntobitinkula, bireke. Wabula bibeeramu ensimbi nga ziyinza okugasa umma nga ziwerawerako, kuba waliwo ebiyinza okubeeramu nga tezirina value, naye bwe zibeera n'omugaso tuyinza okweteekako olukomera n'ogenda okola ki. Olukomera lutegeeza kugendawo nga anta ala wuduh. Kyokubiri, azikaari zino nkulu nnyo. Ayatul kursi, aya 2 ezisembayo mu suratul baqara, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Dhikiri eyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu yenna ajoogera ku makya tasobola kufuna kimukosa lunaku paka obudde buziba, ate bw'ajoogera akawungeezi tafuna kimukosa paka obudde bukola bukya. Tutegeezaamu ki nti tugyekwateko nnyo. Sheikh n'agamba nti obusiraamu tukubiriza okubeera nga tusaba Allah, naye kikkirizibwa omuntu okubeera nga asaba Allah mu mutima nga teyatudde ebigambo bino, naye aga nti kuba Allah yamanyi kyenneetaaga ku mutima, nti munya yange mulimu mutuufu nsaba Allah kulira nga musa naye nga saatudde. La, ekiri mu sunna kwatula. Nabbi we yasabanga teyasabiranga mu mutima, bigambo yabikola ki? Yaga nti nsabisiza mutima, yabyatula. Sabira mu mutima kituufu, naye yatula. La khaira alhadi huda Muhammadin, wabanga nabbi atusinga niye ennungi yayatulanga naga nti Allahumma inni abduka ibni abdika ibni ammatika nasiyati, n'amaliriza nga asaba byayagala. Fama baalu nahnu khaira alhadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Obulungamu obulungi bwa nabbi, saba mu lwatu, saba ebintu biwulike eri Allah tabaraka wa taala. Sheikh anabuuza nti kyateeka mu kabbuli okussaayo akadongo oba olubaawo nga tuziika muganda waffe. Ekitiibwa Allah yasinga tugamba akadongo ako kyateeka. Allah yakigamba mu Qur'an, gani minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan al-ukhra. Kujjako wayinza okubeera nga akadongo tekakola, ekaba tekakola tukozesa ekirala, nga bw'onaateekayo bw'oti akadongo ebizibu bigenda kujja. Wantu wa kisenyi mazzi, akadongo kayinza okusaanuuka, nekagisaanuuka.
era abawali baffe bagamba nti mu mbeera efaanana bwetyo okkirizibwa n'okulongoosaayo mu nnongoosi y'amazzi obutayita muganda waffe olw'ekitiibwa kye tumuwa omusajja oyo aba omukyalo yaba afudde. Allah yagulumiza omuntu nga mulamu baakoze ki afudde mu mbeera y'okulongoosaayo nina gwe banyumizaako nti kabboli ye baagisimeetinga bwe wabeera nga waliyo amazzi nga tutidde seka kikkirizibwa la baasa bihi tusobola okugira naye bwe tuba tuziika tumubikkako ttaka naye nga y'omwana ddala ntugisimeetinga tusobola okuteeka wali ekyo abamu ku bawali mbaagiwafa tuweeyo nga balaba tusobola okugikozesa wallahu taala alam. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Sheikh ono agamba nti singa nawo singa yawo yawukana n'omukyala naye idda n'atagituula kyondaba nga yitwaziemu idda ajja kubeera nga afolowinga kitwamaze okubeera nga tuddamu kyekimu. Sheikh ono agamba nti Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Agamba nti Sheikh nsaba kungaziyirizaamu ku kintu ekiri mubaahu tutegeezaamu ebintu owekitiibwa Allah tabaraka wataala byatukkiriza okukola ebiri halaali mubaahu. Owekitiibwa Allah tabaraka wataala bwowuliranga nti wa uhilla lakum ma waraa dhalik, Allah akkiriza ebiri emabega w'ebyo kiba kitegeeza bino byonna bibadde haramu ebisigadde biri mubaahu byebikkirizibwa. Okunywa kuli mubaahu, Allah yakukkiriza okunywa soda, kunywa amazzi, ate okunywa enguuli omwenge kuli haramu. Tadkhin, kunywa sigala kukyamu kuba kwonoona amawuggwe haramu. Okunywa enjaayi haramu, Allah yakugaana kwonoona obwongo. Kujjawo kye bayita maqasidi sharia, hifidhu nafsi, okukuuma omwoyo obwongo bw'omuntu, hifidhu al-aqli, okukuuma obwongo bw'omuntu nga bulamu. So twewale nnyo ebintu ebiri haramu, ebitali haramu ebisigadde naddala ebintu ebiri lawful Allah byatukkiriza okukola. Mu Luwarabu babiyita mubaahu. Ubiha lakum ay uhilla lakum, bino byafuula mubaahu gye muli, amakulu biri halaali gye mukola ki gye muli. Wallahu taala alam. Sheikh tumalize n'ekibuuzo kino kimu ekisembayo mwanyinaffe Madina agamba ali Seguku abantu assalamu alaikum, njagala kubeera nga manya butya bwensaba Allah nanyanukula edduwa ngitandika ntya era ngikomekereza ntya? Oba oyanukula oyagala Allah akuwanukule kusooka kwa byonna wewale okulya haramu, okuliikirizibwa haramu, wewale Allah ajja kuwanukula. Nabbi omusajja oli yamugamba ebigambo, bwe yayogerako ebigambo agamba nti atambudde ali mu lugendo awanika emikono gye embeera emuyitiriddeko, kulya kwe haramu, okunywa kwe haramu, aliikirizibwa haramu. Allah ayinza atya okukkiriza edduwa y'omuntu afaanana bw'atyo? Kati oba oyagala nyayambala haramu, kakati weewala okulya haramu, Allah ajja kukkiriza edduwa yo. Kyokubiri, bw'oba otandika edduwa sala amagezi gonna, otandika edduwa okutendeeza ku Allah. Oba otandika edduwa saalira ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sokusaasira ku nabbi waffe Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bw'oba osaba edduwa wanika ku mikono, nabbi yaga nti inna Allah hayyun yastahi min al-abdi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah ayina ensonyi, akwatibwa ensonyi eri omuntu bw'abanga awanise emikono Allah okugizzanga nga temuliimu kyasabye. So wanika ku mikono, funa kuwuzu, saala yo raka'a 2 olage ekyetaago kyeri Allah tabaraka wataala, era essuubi nti Allah londa obudde obulungi obw'okusabiramu naddala matumbi budde. Nabbi yatugamba nti yanzilu rabbuna azza wa jalla, Allah ka ila samaa'i dunya, ku ggulu lino ery'oku nsi, fi kulli thuluthul akhir, buli kimu kyakusatu ekikola kisembayo olunaku. Kakati gwe bala kuva ssaawa 9 sabirawo edduwaayo, Allah ajja kujanukula. Londa ebifo nga sujud, okuvunama, bw'oba osobola okusoma edduwa ng'ovunamye gisome. Nabbi yagamba nti fa ammaru as-sujudu
fajtahidu biddua wansi yitiriza nnyo okubeera ng'onoonya yeddua fakaminu an yustajaba lah Allah yangwira nnyo okwanukula edduwa ng'omuntu atadde ekyenkyewa seka naye basi tuli mu swala oba tuli mu ssala njawo nsaba dua yange nenvunama tetukiriiko bujulizi kyekituufu nti nabbe bw'ati bwe yakikola la naye bw'oli mu ssala weyambise nnyo obudde obw'okusabirawo ki edduwa wallahu taala alam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Abadde mukadde waffe Sheikh Abbas, director wa Mukono Islamic Institute wali mu Kigombya, kutambule naye nga bulijjo okubeera nga ayanukula ebibuuzo byaffe byemwabuuzizza okuva mu gurupu zaffe ziri eza Rawda Islam Media. Nsigadde nange nze Shafiiki Mayiga wa Rawda Islam Media wamu ne muganda wange Lukumani aŋŋamba nti ebyuma mu butuufu byetaagisa akasente. Alina kyalina kyosobola okubeera ng'oddukira Rawda Islam Media. Nja kubasaba tube nga tukwasaganyiza wamu, tukyalina obwetaavu gye muli baganda baffe. Twebazaawo bonna abalina kye bakoze. Omuntu yaŋŋamidde yatandise okufuna ku message obw'enjawulo okubeera nga afuna abagezaako okubeera nga batukwataganyizaako biidhinillahi tabaraka wa taala. Nja kusaba n'abasigaddeyo mubeere nga musembera mpola kyonna ky'olina okuva ku siringi 5 beera nga okiteeka ku namba zaffe eza Rawda Islam Media. Mu manya ga Kirumira Twaha mukama waffe Secretary, mukama waffe Treasurer Kirumira Twaha. Ku namba ezo zolaba ku screen yo bulijjo beera nga oteekako ssente kyonna tukwasaganyiza wamu biidhinillahi tabaraka wa taala. Mbali ne muganda wange Lukumani gwe tukoze naye olwaleero. Nze Shafiiki Mayiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.